could never hide. Given these riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Utaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may break. Kakati musa wali so njagala omukolereyo akantu akangu ka breakfast akangu cause nze mugambye already breakfast is ready. Ngenda kwanguwa naye so kolayo ekintu ekigenda okwanguwa. Oba mufumbire amatoko oba ganaamukolera ntekemu omuzigo oba katogo kabinyeebwa. Ate kati ndira days amatoke mufumbireyo just sika yawo ku magi obuntu obwanguwa mpozi n'ekyala agenda kulya wano lunch kuba agenda kusiibawo. Kakati mbadde njagala engeri gy'atali fine mbadde njagala tumufumbire ekintu kyasinga okwagala okulya. Agenda kulya naffe lunch? Agenda kulya naffe lunch kuba wali. Oba Madam Nisha leero mukama wange mufumbire ki? Ndoza tumufumbire ekyennyanja kuba kyasinga okwagala n'ettooke ekyennyanja ekiri fresh. Kituufu bw'abanga tali bulungi kyetaaga n'alya ebintu byasinga okwagala. Naye kirina kuba mu budde kuba yeebayisa omusango aba ali emmere. Kakati olina okukyanguya yantu yaako. Madam Nisha ngenda kwanguwa bwe kibanga kya mukama wange kulya naffe lunch ekyo kindeke kikoleko nno va mu lwali kikoleko yanguwe. Danni kiki ng'oswami? Toli mukyamu nina gwenswami. Maneja musa gwenswami wano. Ate maneja musa omwagaza. Maneja musa gwe nninze tuyingire naye nze nnumye Shiba. Oyagala kulumya Shiba? Era nkyamulumya paka nga maneja musa mufudde wange. Kati naye kati ndi mukumulumya kubanga maneja musa tabimanyiiko naye ngena mulinda tuyingire fembi. Kimulume. Naye Danni olaba otya ensonga zino muzitwale wa maneja musa ne mubyogeramu n'omuloopera ensonga zo? Kalungi sooka olindeko nze ngene ndoope Shiba. No please. Kati ate bwengena nendoopa Shiba ewa maneja musa mba sifunye bwenkanya nga bwe mbwagala obwenkanya bwe njagala bubuno. Njagala Shiba mulage nti njagala maneja musa ebituufu awo nja kuba nfunye obwenkanya bwonna bwonna bwe neetaaga naye mbw ate ngende muloope tekigenda kunkolera nze nga Danni. Ekyo si kyembala kufuna maneja musa mu ttaano zange. Abanga bwagenda okwereetera ebizibu. Gwe tofaayo kindekere era nkyamulinze wano. Hello Kabogoza. Manager jebaliko sewo. Jebaliko Kabogoza. Kale manager. Kakati manager waliwo ensonga ze mbadde njagala okwogeramuko naawe. Naye tezeetaaga kulinda. Neetaaga tuzoogeremu nga tezinnawaawaala nnyo kubanga singa zituuka mu ofiisi ya Pounds. Anyway. Ndowooza ojja kuziŋŋamba nga nzize naye nkyakuba leero sigenda kukola. Kale kakati bwe onaabozze mbadde nsaba tutuule tusooke twogere ku nsonga ezo. Kale sebo siba bulungi sebo. Okay.
See you tomorrow. Nelson, kumbe obadde ojja onvaako mabega. Ndinga nsanyusa okulaba. Kale, ngesanyusa okulaba. Katonda wange. Nga ojjidde ku piki. Emmotoka efunyemu obuzibu. Ate nga nnina okwanguwa nengamba nenzija ne musajja wange. Kamusiza ssebo. Anti omanyi bwe mba nga sirina emmotoka ono yanvuga. Nange mbadde nva kugula ku bintu bya waka. Daisy. Lindako. Nojanga okwataganye bwoti. Ati munnange bino byenkutte byeyimu ku binsasuza. Amazima gali nti nze Nelson ndi mukozi ewa Nisha. Ndiwo nga maidi. Kati mbadde nnogenda okugula ebintu bye ngenda okufumbisa. Daisy. Nelson, nze Daisy siri mulungi kweyita kyesiri. Era nkugamba amazima kati. Nze ewa Nisha. Actually ewa madamu Nisha. Nze ndi mukozi. Era n'obudde bugenze nina ogenda okufumba ekyemisana. Nze maidi waabwe. Oli maidi. Ndi maidi. Emba neguno omulimu gukyuse nnyo. Kino kankikugambe. Ffe edda twalowoozanga bamaidi oba abakozi twabayitanga baawusigaalo. Nga twoza be bali abalabika obubi. Mane guno omulimu gukyuse. Gwoli omukyalo omulungi alabika bw'ati. Kati omukulu. Ndoza soko ogenda omanyi nina omukyalo omulungi wano. Kasoke. Nja kwakubira essimu. Kazi omanja meka? Mitwalo 12. 12. Ez'omwezi. Nja kwogera omwezi omala tofaayo. Neyanza. Kasoke nsubira omukyalo omulungi. Kale. Guno omulembe sigulabangako. Nolaba maidi ng'anyirira nga kyakulya. Ndowooza tugende. Nina ogenda okufumba. Lindako obadde ki? Bano kino nze kyansusseko n'onsonyiwa era nze nkimanyi ojja kunnyingira. But it's okay. Nze nagwadde eddalu. Ate kati olaba daba bw'olabika ng'okutte endagala. Mama. Kyokka Nelson. Kyukamu kadabe kabi. Ewa nange. Bamedi. Nze ndireeti Nelson nze obudde bumpiseko. Kali kakati. Ate mwe mukwataganye mutya? Ono musanze wali ku geeti. Mbadde njija nga naye kyemuleeta. Kwe kuyingira naye okujja mu tewali wala. Omwana wampisa baby. Nange sikirabangako. Mwana gwe bwe kwa nampisa. Weebale nnyo kuba nampisa. Naye zino teweerabira kye naggamba. Tuyite kugenda. Kale mama. Baby. Wow. Nelson. Nego bikasiro labika bulungi. Kakati no olwaleero kizibwe wange waali. Era byonna bye tukola twefuge. Kale baby kyongamba kyenkola. Kyogamba gyali. Waali. Ali teyawulira bulungi. Naye ensubi atagenda kuvaayo waggulu eyo kuba n'emmere ngenda gimutwalira waggulu. Sisuubira nti agenda kuvaayo. So, just in case oba avuddeyo. I know. Oyina ekyokukola okimanyi. Nkitegedde baby. So, njagala weefuge. Katufaayo nze kyonna kyongamba kyengenda okukola. Okitegedde? Era gondera amateeka. So, saagala wabeerewo embeera yonna. Gwe kyo kireke nze nakitegedde dda. Kale. Nzije? It's okay. Okay.
Wasiza otya mukwano? Nasiza bulungi, wasiza otya? Mbadde mpita ayita wabweru awo nendaba ekipande nga kiranga emirimu nti mwetaaga abakozi wano. N'abakozi? Ndowooza byonna ojja genda mu ndeeyo gyonna obimanyira. Mpitawo mukwano mba ngendayo. Ogenda yingirira awo gyasanga reception? Ya, awo ojja bbuuza awo. Kale neyanzanyo mukwano. Kale mukwano. Wasuza otya mukwano? Mulungi nnyabo, wasuza otya? Kati mbadde mpita ayita ku geeti wabweru nendaba ekipande ekiranga emirimu nga kitegeeza mwagala ku bakozi. Kituufu. Kati kyogenda okukola ogenda kwambuka amadaala. Ogenda sanga ofiisi erimu omwami omuddugavu. Muma oba oyingira. Okay, alimu yekka. Alimu yekka. Neyanzanyo mukwano. Madam Nisha, wansangidde. Mbadde ndi busy nga ndi kumaliriza bintu bye mbadde nkola. Ng'era nsaba nakutegeezaako oba okusaba nti bwe mba maliriza ebintu byange bye nkola nsobola okutambulamu olw'eggulo ninako ebintu bye njagala okumaliriza. Daisy. Ati naye emyaka gy'oyina oyinza otya okugaana okugenda gy'oba ogenze. Kale ekyokuntegeezaako kiri okke naye sisobola kugaana, of course okimanyi ekyo. Madam Nisha, omanyi oyinza okubeera mukwano gwo tekinjijaako nti ate ndi mukozi. Kitegeeza osigala olina obuvunaanyizibwa ate sisobola kumala gatambula nga sigambye. Bayita wekyokoze kirungi nnyo naye it's okay Daisy, osobola okgenda. Ankolekola emirimu gyange ngende. Mulagako ogenda kulaba ku lulenzi. Lubengako nno olulenzi ngenda kutambula mu butambuzi. Nina bye njagala okumaliriza naye nga ku lulenzi Daisy gwe. Nesiga. Kale tewali buzibu. Oli waddembe ogenda kasita okomawo mu budde. Neyanzanyo madam. Era obudde nja kubukwata. Tewali buzibu. Hello. Hello, hi. How are you? Fine. Have a seat. Thank you. What we are not Amannya gange bampita Debbie. So mbadde mpita wabweru ku gate. Ndabawo ekipande ekiraga nti nno mwagala abakozi. So nengenda ku reception. Reception nabako omwami gwandagirira. Operations manager? Yes. So kati yangambye enzije mu office yo gojja okuba nga nkolako. Anyway, I'm not the HR. Since nga b'emirimu, but still, I can help you kubanga manyi kyekiriwo. Thank you. So, what are your qualifications? Okunemalako senior 6. Oh, HSC. Do you really need someone? I don't think so. It would have been better to contact HR. The HR, eh? Naye okusinziira ku understanding yange gye manyi tetwetaaga bakyala. Right now we are looking for the guys, eh? Nyane ekyo ekipande ky'olabye ebweru. Tunoonya baami mukwano. Naye maybe you can always try it next time, eh? That's why na twetaaga replacement once. But that was SC. Twamufuna dda. Maybe you can always try your luck next time. Okay, madam. So, if there is any chance, will you contact me? No. You can always try. You can always pass by it. Once in a while, then you try your luck, never know. Okay, thank you, but omulimu ogwo mbadde ngwetaaga. Kale, thank you, madam. Have a blessed day. Tetukozesa babu. Akabina kanene nnyo ayinza okutwala musa. Baby, sokoki. Chichache musikuki. Nedda kibadde ki? Gumiikiriza ekyagenda kukola. Kati omusajja watusanga. Kati anaavaayo. Nedda kubadde ki? Ekya.
Nelson obadde onjiridde amazzi. Kakuchugamba wekwata bobwezi. Nelson toddamu. Nimaleka kikonyambali. Wow, that's so unique. Namudde lugoye lwange. Nze omanyize kindeese. Kukuba kifaananyi. Omanyize wansobera. Amazima gali nti togenda kunkuba kifaananyi. Kiri kye wakubye kimala. Kati olaba njagala kukola mirimu mangu nina wendaga. Negwe gomanyi kati kino ate kino nakyo kirala. Goloza kiki nakubye ekyakabi ennyo. Nelson. Gomanyi ng'ejjo onyumye. Bannange simu. Gokimete onyuma ekifaananyi wali. Kale Nelson si mu bubi. Naye amazima gali nti naawe leka nkole emirimu. Kale it's okay. Naye si mu bubi. Si mu bubi. Ate waliwo obuzibu? Si mu bubi. Era kale kubiye ekimu ne gomanyi olabise mabegere. Laba omwana. Kyokero maze n'okiikuba. Okirabe? Wabula Nelson ndeka. Okirabe? Ndeka nkole ebirimu gyange. Ate sirema begere ate ayayaya. Okay. Kale. Kanzije. Afani. Ogamba otya? Sigamba. Jebale. Kale sewe nse jebale. Ayogeze. Gwe kakati. Mbadde nzijidde ebirala. Naye ngenza okebera ku wano nga ndaba mulanga emirimu. Engamba nayo wayi. Ngeze emikisa gyange. Oyagala twegattako. Mu bufunze njagala kubegattako kubanga mulanze emirimu. Aliranga nange ngunoonya yadde mbadde nzijidde ebirala. Okay. Yagenda munda abakulu gye bali. Munda? Era ntandikira waliwo wandagirira luli. Onyini nyinaawo. Okay. Genda ogezesa emikisa gyo. Jakuba nkubuulira ebivaayo. Kale sewo. Wagaliza kisinga. Kale. Utaya took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes the dawn of a new day. In the fields where memories play, my own son finds another way. Utaya's wealth brings no sleep, but my own son's dreams run deep.